basaba eno mujimvugire mujimpereko n'omusajja yeefudde idle busy ngamba ono kyali wabeesije mu fisadi democracy babadde batuzanya mukulu twafiiriddwa Marinos okitegeera twafiiriddwa okitegeera totufuukira diversion ate twafiiriddwa Marinos enkya tugenda kubeera muki enkya tugenda kubeera mu lumbe kuvanjiru ku kitebe kyaffe then kulokubiri tugenda kuziika okitegeera totwefuulirako idle busy wano batoyina byakukola funa ebyokkola mutudde ne Sebufu John Mary olina kubeera ku vetting committee eri gyolina okubeera okitegeera so si kubeera naako kasajja kalukwagaako abatuze batuzanye politics ow'ekisiru okumala emyaka 2 kati mukulu otugamba mbuno kanso waffe Lewis Lubongo yave ku byonna byakola bw'ayite ba kansalabe ayite ne ba mayors bajje mulwanira omwala olowooza Amisi Kigundu omwala ogwo kyekizibu kya Kampala Amisi Kigundu atwala omwala ogwo kyekizibu kya Kampala nyongera okujjukiza paka yadie waliwo abasuubuzi okitegeera baaliwo bangi nnyo baali bangi abaaliwo Amisi Kigundu yabagobawo okitegeera Marinos yafudde bamulepinga majege gamulepinga mukulu totwaga nti omwalo ogwo gwa Nakivubo kyekizibu kya Kampala era kyetaaga combined effort national unity platform sibanyi ejje egate mulwanira omwala mukulu tubalemu ku magezi owulidde tubalemu ku magezi we mubanga politics wamwe abalemye ebyokuzanya ebyekisiru totufuto bituyingizaamu njagala owulire ono Lukwago nkomeo kubanga mwe bantu mwemmwe muli babbanga otababemukira tebebikasoko owulire Lukwago ono nzije tweyongere bano bayika baagala tumanyiira Lubongo the Secretary General of NU because majority of the councillors subscribe to NU and I asked him I have a communication here dated 22nd July I asked my brother that can we have an urgent meeting and chat a way forward if need be you call the councillors you call all the MPs in Kampala and some of the mayors subscribe to opposition we take immediate measures to restore our facility which Ham is taking over well I've been waiting for his response fete mututeekamu ebyo bikomedi byammwe ebyekisiru oba omwala agutwale naawe bakugambye bannayuganda ffenna tusulawo ku mwala kyekizibu ekyawo bino bikyabala bya alliance twabagamba tetulina kye tugenda kukola kwegatta nammwe naye mutwesibyeko mupanga lwaki temukola ebyammwe kyemugamba nupu we bateriiwo temusobola kukola byammwe basajja tulina obulumi bwaffe essaawa eno bye tuliko Uganda yonna yeetaaga kununula so si mwala gwa Nakivubo ogwo okitegeera mwaba PFF bamulaba nti omwala gwa Nakivubo ogwo gwetaaga okununula mugende mwekwate mugende mugulwanirire okitegeera ekintu ekyo mwekwate mugende mulwanirire omwala abakalamoja battibwa okitegeera ekintu ekyo mu Buganda ettaka balibba mu Luweero kakati go tutunuliza mbuno omwala tutunulire ogwo omwala Kampala omwo Lukwago mutunze ettaka mu Kampala omwo mutunze ettaka okitegeera kyogamba omwala ogwo kyekikulu ennyo leero olwana nnyo okola ki mukulu tetuli basiru mutunze ettaka mu Kampala mutunze amasomero g'omu Kampala kyogamba era omwala ogwo gwolaba muno kyekikulu ennyo Amisa agutwala era Uganda yonna abeera agimazeyo mukulu fe tugenda mu protest vote twagala kujjako mu 7 Amisi Kigundu muleka atwala omwala gwe aguzimbeko nga bwayagala kyogamba ebintu ebivuddeyo leero bano abantu bano bakyali mu kubala kya alliance kyabwe naye kanso waffe Lewis Lubongo yali busy nnyo tuli mu nteekateeka za kuziika Marinos then we tunaba tumaliriza tudda mu nteekateeka za kujjako mu 7 ze tuliko kitegeera kusuula mu 7 we mba mwagala bya alliance byammwe twabagamba mujje mu national unity platform mwagaana kakati mugezaako kulaga mbu combined effort wakati wa NUP ne simanyi ne PFF mulina kyegenda okukola tetuli basiru bana Uganda tetutegeera okitegeera buno bufala bulabira ddanga tebukyalina kati option yonna yakola ki kudda mu kalulu ka Uganda abantu babutegedde abantu babwetamiddwa kati bajja babatwekukuutirizaako gwayina bakansala abangi simanyi nakuwandikira July nga 22 kati omwala agutwale okitegeera agutwale naawe totufuukira kizibu kyokka ffenna tusulawo ku mwala obuntu buno kati buli mukuyi alina yeefudde serious atunudde mu kamera bwati nze nempandikira NUP ali busy nnyo mu vetting stupid kansole Lewis Lubongo yakola vetting bantu mwe temutukuulako waya obuntu buno nkugaye mu Uganda bubala alliance temugwamu ebyo bitego byabwe bali mukola kati basetinza Amisi Kigundu ajje mu weefule mbu otwala mwala twite national unity platform ejje twekalakase tetugenda kwekalakasa mukulu era tewali kye tugenda kukola fe tugenda mu protest vote mwe tugenda okubira mu 7 akalulu ako mu Uganda njaga musituke ku nsonga then number 2 ekintu ky'abasuubuzi ekyakasiita omusuubuzi oba olina amagezi tobyegattamu
bakulu bammwe baagala kukuba majja wa Museveni nkiddamu abasuubuzi b'omu kibuga temuggala maduuka gammwe bambi mbeegayiridde ebyo bagamba mugenda ku Lwokubiri muggalewo amaduuka temuggala maduuka kubanga tewali kigenda kukyuka tewali bano bakama bammwe baagala kukuba majja wa Museveni bamugambe kakati twagala kukakkanya basuubuzi bano babiveeko then ffe tusobola okukikola bo bagenda eri ne basayininga amajja ne bajja ne bakozesa mmwe bannange mulekerawo okubeera engabo bannayuganda tulekerawo okubeera engabo tusituke omulundi gumu nga tumanyi nti ekizibu kyaffe kati ku luno kiggwa abasuubuzi teri kintu kigenda kukyuka Ifurizi yavaawo wabula bana ababakozesa bo owezi babaagala okukuba amajja nga bakozesa mmwe kakati tuggalewo kakati tukole bwe kiti temubyegatta mu bikampeyini byabwe okitegera era bwe mumaliriza kati baagala meeting na Museveni genda musaba ssente kye baagala mmwe mugenda kusigalawa Ifurizi we mwasituka beekalakaasa teri kintu kye musobola kukola kirivasinga kubanga ebintu ebyo bakubisa Museveni ebimutuusizaawo okubateekako egyo emisolo na biki byonna temubiinaako control bino ebintu bya foreign policies temusobola kuzza Museveni mwagowa temusobola ekyo tebakibalimba temusobola kukomyawo sente za IMF ne World Bank zibasazeeko Museveni temusobola kuwa sente ne mufacilitatinga ICAP okitegera temusobola bino ebintu bya foreign policies kye tulina okukola it is collective responsibility tukwate tulabe nga kigavumenti tukikola tukiwunzika otunamala okuwunzika kigavumenti wallahi talahi bilahi buli kimu kigenda kutereera mu nteeko yaakyo okitegera nese nga tukola kintu ekyo teri kintu kigenda kukyuka tewali kati bino Elias Lukwago byali mu kubasiriwaza musimanya amisa atwala omwala bino byabakasita byabalimu mbuno muje mwekalakase babazanyira ku bwongo bali ku bwongo ono Elias Lukwago political career yabwe weddewo basiriwaza bannayuganda okumala emyaka 25 nga batusiriwaza kakati batandise okupangirya mbanoonya ekintu kyonna ekibagatta ne National Unity Platform ekyabesigye kyaganye bali baagala Besigye ono tugire okitegera bagamba president waffe mwabanje Besigye mula president waffe olwabanja Besigye the next week bamujja mu military court ne bameta mu civilian court ne tubagamba tubanje ne bamachete batwegattakawo bafala ba Elias Lukwago batwegattako bamachete bakyali mu court martial okitegera nakati bakyali mu court martial kakati ajja waneeno busimanyi mujje ogwalina bakansala abangi kansala w'ekirwongo yanakuwandikidde nonsense tukole tutya tugaye mu kakati oyagala nnyo Kampala emyaka 15 gwagibaddemu mutunze ebintu mu Kampalawo ekyuma kya kasasiro mwabitunde e Rwanda mwebe nnyini okitegera mulidde ssente z'ekiteezi najja natta abantu kakati yero tugaye mu Elias Lukwago ofaayo nnyo okitegera bantu mwe temutujja busungu tulina ebizibu byaffe mutwesonyiwe ekizibu ekiri mu Uganda ky'Abannayuganda ffenna buli munnayuganda weetaaga okubeera free ono Elias Lukwago abateeka mu mizannyo gya Museveni gyali mu bazanya okitegera kati mwaita National Unity Platform mwabeewo ekikolebwawo kuŋŋanya ba MP bonna ab'omu Kampala bajje beekalakaase Museveni asobole okwewamba nonsense muza tugenda kubeeramu ebyekisiru byammwe bye muzenga muzanya bannayuganda politics of deception munnayuganda tugenda mu protestive vote kukanoonya na busungu kukalonda na busungu kukakuuma na busungu kuba Museveni akyankalanya nnyo polling station zaawo ngaleeta ab'amajje ne poliisi mubajje bateekemu buli Museveni talina security esobola tukontrolinga ffenna aba bajjo kyankalanya akalulu be tutandikirako we tuva ku polling station tugenda kagoberera paka ku division level tumanye nti Nakawa division bonna abalonze His Excellency Kyagulanyi afunye obululu bwe buti we tuva ku division tugenda ku district level we tugenda awo ku district njagalawo emitwalo egi esatu egy'abantu kakati bana ba electoral commission bakwate result enkyamu nga fe tumaze okwegattira entuufu bakwate result enkyamu bazisindike ku National Tally Center tutandikira kwabo nkiddamu tutandikira kwabo ku luno munnayuganda it is now or never teri bino bintu bya Elias Lukwago bali mu bateeka musimanyi mujje tubeeko kye tukolawo Anisi Kigunda ave ku mwala tewali twagala kyonna kiggwe ekizibu kyaffe kukisotinga kiri ku top senga tujjawo Museveni buli kizibu kya Uganda kiwedde nebyo Elias Lukwago yabatunuzaamu mujje tulanyisa Amisa atwala omwala Amisa akolera Museveni okitegera kyogamba Elias Lukwago takimanyi nti Amisa akolera Museveni kati aliyawo abasiriwaza bana bakasiita bali mu basiriwaza kwegamba mwe bannayuganda mutufudde basiru mulooza mugenda tufuganga mugenda tusambanga mupiira wodde no tudde we mutuze no tudde out twava wodda munnayuganda tutunudde all eyes on protestive vote it is now or never kukanoonya kukalonda kukakuuma kukagoberera kukabanja singa kakwatamu ebizibu byaffe biggwera Bukoma Nsimbi yashakira Nakato Kampala
Shamimu Malende.